Mr. President Trump, my name is Tina Brown. I am a U.S. citizen, born and raised Pennsylvania, USA. I am having great concerns about what is going on in Uganda. It is no better than what has been going on in Venezuela. Mr. President, sir, I ask that you help Uganda. Right now, they had their election yesterday. Today, they have arrested Chagrani Sentamu, Bobby Wine, his wife. The vice president has been beaten and taken. The vice president of NUP has been beaten and taken, and many others. Bobby Wine's gatekeeper was shot and killed. His groundsmen, 2 of them shot, 1 dead. I'm not sure about the other. They need your help, dear Mr. President. I ask that you help Uganda as you did Venezuela. This is Tina Brown checking out. Thank you, sir. Muhozi pressure zimukuba. Sawa yona agena tekebwako sanction ez'omutawaana. Akube ekintu mazigena kukosa naffe bannansi. Kuba Uganda yebagikuba sanctions. Economy ebe ino okugwa paka ku zero. Sanctions zakosa nnyo eggwanga lya Zimbabwe. Mugabe bwe yagoba abazungu ku mataka. Ne bamujja ne ku gundi ne ku World Swift etambulirwako egundi sente z'ensi. America n'emujjako. Zimbabwe yadobonkana. Tulaba nti beewaana bano wa dictator. Zimbabwe yalina South Africa ina economy y'amaanyi n'egiyambako okupushinga economy yaayo naye era kakati Zimbabwe ekyali bubi. My friend, sanctions bibanazikuba Uganda. Mujja tukozesa abamu okudduka mu Kampala munoonye ebyalo wammwe mulye emmere ey'obwereere. Abatalina byalo mwe mujja obonaabonera mu kibuga. Baakuba sanctions Zimbabwe. Nga n'ogenda oggula omugaati gwe tugula 5,000 wano mu Kampala. Ng'olina twala wheelbarrow ya ssente okugugula. Oyinza ogenda n'akakadde ku dduka oggula omugaati nga tekakyasobola. Sanctions za bulabe. America is super power. Bw'enaakola bweti nekuba sanctions Uganda letu anvu mulalu. Kuba abasenita n'akalaba babiri abatandise okukomplaininga ku byabadde Uganda. Tulaba nti baatukwatamu kati nnyo ne basiba ssente z'ebisiyaga ze baali bawa Museveni n'obusente obwaba bwa NGOs ne UN bwe yasiba. Uganda n'ekankana ku ssente eddagala lya ssimu ne balisiba mu kaawo nakumala ennaku oba 3. Naye banaatukuba sanction wono omusajja omutamiivu. Nabo bwa NRM simanya abadde awagira MK biki muzeeyi oyi. Ojja kkaaba n'okusinga atagiwagirangako. Sikulimba. Nde binajja sanction. America ye super power ye dominance. Yensi mujikirize mugaane. Tola nti muwana Russia ne Russia uliddemu ku sanctions za America. Basi babyabugagga bya Russia ebyali mu America bigenda zimba Ukraine ngema zoterera. Nakati bali mu kwegayirira. Byobugagga babiteeko half. Ne bagezaawo okutondawo rubble etambulireko currency y'ensaba Russia. Bajingira BRICS mabiki ebyo bayingiramu abanja Abachina abayindi n'abasawusa bangi ensi zayingira ne Uganda ne yagala okuteekayo byaggwerawa dola ekyali waggulu dola yakyabakira ensinga zi Iran bazitaddeko sanction zibonye Iran ebonye n'okwekalakaasa okwabaddewo kwavudde ku sanction naye nga Iran ekolagana n'ensi China, Russia, India wonna mu Walabu Iran y'amaanyi ekola ebyokulwanyisa naye economy eri wansi kuli polinga nansi banyigirizibwa. America nsi y'amaanyi enyigiriza Europe yonna nnaku zino zokka zokkalwa Greenland n'aba Europe bakankanye muvanga ne ku nsi nga currency yayo efuga ensi ng'ogenda mu China osubula olina gana $, buli nsi gy'ogenda mu Dubai $. Naye singa bakuba wano mu Africa twali nsi gye bali bakube sanction wadde kazibe zino zi Burkina Faso ezagoba abazungu baki tebanazikuba sanctions naawe bali okujja ku World Swift tokyatambuza ssente kugenda mu nsi ndala tezikyatambulira ku World Order yaabwe
Kyasindika ssente kukozesa mitendera gya njawulo kugenda simanya China owambe ba dominating World Bank zaabwe bateekamu ssente nnyingi. Bano abatamiivu batandise okukola yakola for fun tali informed tamanya yabufuzi bwe butambula kitaawe tamusomeseza byabufuzi byabadazanye ebbanga eddene bwatuuka eno n'avuma abazungu ku TV badde eri ne yeegayirira ebbali wano bwe bamukuba sanctions bwe bateekako sanctions banita mongo ne basiba n'ebintu ebyali bigende mu America biki tetukyatundayo mwagowa bagowa nalaba mukodomi wa Museveni badduka mu America okwegayirira bannange sife twasiba etteka ly'ebisiyaga biki ffe twabirimu parliament yabiyisa ffe mutukize tutunda amata gaffe n'amatooke mu America nga bali mu kwegayirira naye nga bebadde eno ku TV Museveni agamba ndowooza aggressors naye nga wadde eri ebbali kyamutuma kyakola genda otabangule wano genda e Congo twagalayo golodi tugende Somalia adduka misinde ne batandisa omulingiriza twamutalina kyayeeguya ku Africa ebinaddiriza twesabire oba oliwo enyalemu watoli nyono muhoozi agenda tusula mu mutata kitaawe wuyo akaddiye mwe muli mu kupika giwadde omuliro olengera Twitter abasingako bantu ba Western Uganda babongo bamamata abamu si bonna abamulimu abategeera mu Western Uganda abantu abategeera noza babisomesa mugende ku Twitter ewali gundi omutimbagalo nje gusinga okufugira buli comment gyosangayo opposition sanko bisajja bisimanya byani bimugisha eloni byani byebiriko byebikomentinga negativity nga Uganda yaffe ffenna Museveni tumanji yava Museveni n'abantu bamwagala nange namulondako nga nakavubuka nakawonda ebisanja bisatu namulondako ko mundi gumu ogwaso naye kati ekyamunkyaya byebyo kufula Uganda makage kibanja kye wayitira bayagala batta ntabani ka naye atandise okutirimbula tanana kutuuka mu buyinza omuntu olondo ti akalulu naye at the end akalulu mukabbye muwangude mwerangire ifo nambiwambye ate mulaba muli giru temulinga abatakawangudde nimukunoonya Kyagulanyi opposition tekibangawo mu nsi nti opposition anoonyezebwa mukuta mwanga kivumi mugenze wawe mukubya abantu amasasi mubatirimbilidde makage nga temumasaze na ku police musombye emirambo mugalaji mutadde mu makubo ne mu police okitegeera mutadde ko bwa terrorism banasimba suffocating to the extent tusabire eggwanga lyaffe banadini musabire eggwanga lyaffe wadde mwayonooneka mwatusobera namuntu just mina kyemufuna kyemuyingiza mu nsawo zammwe okuva mu ndiga naye endiga ziri bubi. Over there, the office of the prosecutor, and they keep sending us away even though I have a specific permission to be there. Okay, you're available? Okay, you can explain in Luganda what we're doing here? Guys, tuzze wano ku international. Show the IC in the background, eh? What? Show the IC in the background. Yeah. Hey guys, tuzze wano ku International Criminal Court nga tuleese ensonga endala ez'okukwata Muhoozi mutabani wa Museveni Kainerugaba. Tuleese bava kuzirisiivinga era essaawa yonna museeseemu essaawa yonna Muhoozi ne taata we bagenda kujja wano kuvunaanibwa lwaki batta bannayuganda awatali musango lwaki babawamba byonna. So guys, mubeere bagumu essaawa yonna Muhoozi ne taata we bagenda kujja wano ku International Criminal Court. We have already made a petition, guys. So we are trying, as you also try that side. Mubeere bagumu guys, mubeere bagumu, musabire ne president waffe, musabire ne president waffe abeere bulungi yonna gyali. Okuva kati bw'owulira nga ennyonyi ebuukira mu bwengula obw'eggwanga Uganda teweekengera era teweeraliikirira.
toba n'okutya naddala nga ennyonyi gy'owulira ebuukira mu bwengula bwa Uganda teri ku bumu ku bunyonyi Uganda bweyina wano. Omanyirawo nti kandiba akadde aka Uganda okununuka. Omanyirawo nti kandiba akadde ak'ebitongole ebirwanirira eddembe ly'obuntu okujja Kavube mutabani w'omumpembe Generaali Tibahabulwa. Olunaku olw'eggulo International Criminal Court yavuddeyo butereevu ne confirminga nga mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa bwe yabadde ayingidde nate mu bitabo byabwe ebyabawawaabirwa. Era ng'ono bamugatta ku file eyateekebwayo mu mwaka ogwa 2021 nga 8 January bannamateeka ba Robert Kyagulanyi Bobi Wine abawangaalira ebweru w'eggwanga lino omwali omukulu Bruce Afran kwogatta ne Robert Amsterdam. Bannamateeka bano baatwala petitioni yaabwe mu International Criminal Court nga baagala International Criminal Court eveeyo ku ttemu eryali lifuukidde ddala omugano mu ggwanga lino, nga baagala International Criminal Court eveeyo ku ffujjo eryali likolebwa Mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa kwogatta ne mutabani we. Olunaku lwaleero ku mikutu emitimbagano omukulu amanyikiddwa nga Jeffrey Smith avuddeyo naye n'akonfaminga nti komanda w'amagye mu Uganda era nga ye mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa, due to credible allegations of torture, obukakafu obw'enkukunala, obukakafu obuwerekeddwako ne bwino obw'okutulugunya abali ku ludda oluvuganya gavumenti ya kitaawe, kwogatta n'okubakwata, nga takomye okwo agattako n'abamu okubawamba ne babulwako amayitire gaabwe, nga bano abadetainingira mu torture chamber. Omukulu ono Jeffrey Smith akonfaminga nti petition efayiringiddwa mu International Criminal Court dated 22 January omwaka 2026. Njagala ojjukire nti mu mwaka ogwa 2021 nga 8 January Robert Kyagulanyi Bobi Wine yafayiringa petition ku Mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa bajjeno mu magye abawerako nga ne mutabani we mumutwalidde, nga bano yali abavunaana olw'ebikolobero ebyakolebwa mu ggwanga, nga muno mwe mwali n'okutirimbula abantu nga 18 ne 19 Novemba ow'omwaka 2020 kwogatta n'effujjo eryakolebwa mu budde bw'okulonda nga n'akadde k'okulonda tekannatuuka mu mwaka ogwa 2020. Impunity eyakolebwa mu kalulu aka 2020 nja kwatula mu lwatu nti yandibanga yali ntono kwene ekoleddwa mu 2025. Ebikolobero byeyongedde ate nga twali kitutte nti byali badde bikendeera. Wano nno Robert Kyagulanyi Bobi Wine omwagala w'abangi waviiriddeyo n'ateeka ku nninga ebitongole nga African Union. Jukira nti African Union Chief gye buvuddeko wiiki emu emabega okuva nga 15 actually nga 18 yavaayo n'alangirira nga akalulu ka Uganda bwe kaali free and fair era nga bwe kaalimu emirembe gitagambika. Ono yatandika ofuna bakritik bangi ku mikutu emigatta bantu nga baagala nnyonnyole engeri akalulu ka Uganda. Museveni
international community omuli European Union, America, Canada, USA bongereza ekyasirise bamugamba we are not ready to legitimize you mu search violence gye wakoze owulira kyokula bakyasirise ebintu bikyali mwanda ground bakyamugamba olwokuba nti yalina cow mentality nti when you create fear in people you get legitimacy. When you kill people kitegeeza ojja kufuna kyoyagala kati kyali mukola naye aloza kamera tezimulaba kati kyagala kyekiruwa yakutte vice president wa Maserengeta ga Uganda Mukyala Jacqueline n'amutereka tetumanyi oba mulamu n'akwata vice president wa Northern Uganda Dr. Rina Zedriga n'abagambye tayinza okuba 50% mufu kati akutte vice president wa Buganda Muwanga Kivumbi mujja kuba muli abo bagamba nti ne vice president wa Eastern ne bamunoonya kino mukijje kunze mujja kubanga muli babaga nti ne vice president wa Eastern ne bamunoonya omukulu Nambeshi ne bamunoonya kuye kyayagala kyekino ayagala akwata abakulembeze ba national platform ali ku top abanyigirize agiyo video ze nayogera ngana kuzo mwezi 14 nti Museveni ategesa ba M23 negative structures abagenda ogenda nga batemula abantu nga NBS UBC bukedde nga bali coding ya footage oyo nga bambadde engoye za nduupu nga bakikola n'abalaba engoye za bulijjo kati wamala batuuse gyabali gye batumanyi sawa zino alage footage oyo abagambo kyalina kye mugamba obujulizi mbuyina obulaga nti mumwakola effujjo mu kulonda kuno ndiye kati either mukkiriza nti nawangudde oba mukkiriza ne muyita mukama wa Mulaba Kyagulanyi Ssentamu najjano ku mmeeza ne tuteesa biri ne tubireka nakkiriza nti nawangudde buli kimu ne kiggwa era ne mbasonyiwa yeddiiru eri mu ngalo za Museveni saazo gye baagala okukola yeddiiru Museveni ekimukwasiza Muwanga Kivumbi n'amuteeka omusango gw'ebijambiya n'akwata Dr. Rina Zedriga ayinza okuba nga mufu n'akwata deputy president wa Maserengeta kati sawa mbaga temwewuunya nga bagambye nti ne honorable Nambeshi ne bamunoonya teweewuunya ayagala legitimacy era akusinzira ku sobange nti ayinza n'obaga nti bwemba temusobola kukkiriziganya nange mugenda kungenda basi bamayisa kubagala bo banonye Kyagulanyi waali omukkiriza ajje mbw atulya ne Museveni ku mmeeza Museveni kasooka kugamba ekigambo kimu omugenzi Idi Amin Dada yali musiru kujjawo okulonda yamanya nti emu yali yakulaakulanya ggwanga si yakonnasereza wa musolo kutegeka bintu bya kisiru byakulonda olwaliro ofunye ekizampo gye tuba tujja tugamba nti